is one of your students. So may God bless you because you nurtured some people who are very important in this country. So friends, as we wind up there, you to hunger and then feeding you with the man, which neither you know your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every thank you not for forgetting the Father the Lord has brought you. Friends, whenever we do whatever we do, we should always remember our Creator. There are many people who go to commitment to your faith, and we've been blessed by your witness. Unique and inclusive environment. Your contributions to our school's growth and development have not talked of. thus far the Lord has brought you. Praise the Lord. In the world of work, there are challenges that people in the field encounter on a daily basis. To work with you in Chisoereses. I want to congratulate the head teachers, the previous head teachers before Madam Dina came in. Congratulations, and we appreciate you. Thank you so much, and we feel God's presence and God's love, that it is the one that has led you to do that. Another thing, friends, when we are in this world, we should always fight for the best, to make sure that at least you leave a legacy somewhere. Many people are fighting to build up their name in whichever ways. Others say, if I fail to make it in a good mood, at least I'll do whatever I can so that I can become famous maybe at the school. This goes to the students who are here. Mwabayizi abaliwa. Temulowooza nti okubeera ku Chisoereses ensi yo gimazeeyo. Naye buli bw'obeera gy'oli, ofubanga ennyo okuleka omukulu okutegeerekeka, Mukama yeebazibwe.
Mr. Semwanga tukuyozaayoza. Katonda yebazibwe yakuyita akukozesezza kyekigambo Pawulo kye yagamba nti manyi okulwana okuki okulungi. Mukama yebazibwe. Tuyozaayoza abooluganda. Omanyi ayambala teyenyumiririzanga akola ki? Our community. You have been part of our school's history, and your legacy will shape our community. Lesa twagala okubakubiriza okusigala mu masomero gye baba batumiddwa kubanga gavumenti ebasasula bulungi ate balambika okusigala we batumiddwa basobole okuweereza obulungi. Kale tubakubiriza baleme kutambula kye tuyita part timing o moonlighting. Basigale mu ssomero gye babatumiddwa basobole okudiweereza obulungi. Balabire ku mwami ono awummudde mwami Ssemwanga aweereza bulungi emyaka 36 nga tatambula. Buli lw'otambula concentration span ey'omusomesa n'ey'omuyizi bitaataaganizibwa. Kale tubagala abasomesa batuule wamu bakole obuweereza obulungi basobole okubeera celebrated. Twagala muwe basomesa bannammwe ekitiibwa, nammwe kennyini mwewe ekitiibwa ate mubeere ng'obuweereza bunyoma. Obuweereza obw'obusomesa bunyoma. Singa omusomesa ayiga okuweebwa ekitiibwa ekisooka ekyala okuwa basomesa banne ekitiibwa n'abayizi bali baweererezaamu ekitiibwa. Kale omulimu gwaffe gwa buweereza era gujja kwongera okutunyumira ng'omwami ono bwe gumunyumidde. Njagala okubagaliza ekiseera ekirungi. Ekikwati abagambye kibatuke kino kituufu, and we have worked and we have lived and we have enjoyed working together. I want to thank you. I want to say much. Yali yangenze Dina Grace Nakabuye ku ssomero lya Kisowera Secondary School. Njagala okukyusa okwebaza kwange eri Katonda atutuukiririza ensonga eno okubeera n'omukolo guno ogw'okwebaza olw'obuweereza bwa mwami James Ssemwanga abadde omumyuka wange namba 2. Mwami ono aweereza mu ssomero lino okumala emyaka 36. Yalibeeramu n'aliraba okuva gye lyatandikira nga naye atandika nga license teacher kuba ali tannasoma busomesa n'ayita mu matendera mu myaka gyonna egy'okusoma kwe nga bwakomawo bwaweerereza wano. Mwami Ssemwanga abadde musomesa wa njawulo. Ye musomesa gwe wenyumiririzaamu olw'okwagala essomero, amanyi buli ensonda y'essomero, amanyi buli kintu ekiri mu ssomero kino ekiri. Ye musomesa abaakubanga bulooka ebizimbe bingi ku ttaka lino ku ssomero kuno byazimbibwa bo naye nga bulooka ye yennyini y'omu ku bazisamba n'asamba obudongo ne bazikola ne balyoka bakola bulooka ezigenda okukola essomero. Mwami Ssemwanga yawaayo emmere n'okutuusa leero alima emmere n'agamba jjajja muwogo oyo muwa abaana bamuli, nze ebyokunsasula tunaabiraba oluvannyuma kasitaabona bali. Abaana abalwala ekiro Ssemwanga, abaana abeetaaga obuyambi ku makya Ssemwanga, embeera yonna eri ku ssomero kuno bingi ebibadde byetooloolera ku ye. Kale nga kiba kyabuliwaza amaanyi otamwebaza mu buntu olw'obuweereza bwe. Ensonga lwaki tukoze omukolo ku Ssemwanga kyatabiwa nti omuntu okola n'okola obuweereza bwo mu kifo kyo mu kuyitibwakwo nga tolwanaganye n'abalala. Omwami ono buli mukulu w'essomero abadde ajja ng'amusangawo naye nga Ssemwanga yeekumira muleeni ye. Ebimu ng'omumyuka w'omukulu w'essomero, ebirala ng'omusomesa, n'asigala nga aweereza n'omutima gumu n'omukwano mungi n'okulungamya n'okuyamba omusomesa ow'omukulu w'essomero abeera azze mu ssomero. Kale nno abasomesa nabo bayimuweereza ogw'obukkakkamu n'atanyooma kubanga musajja wa kiwago byonna abimanyi ne ku bintu abimanyi. Nze Ssemwanga James. Ebintu ebisinza okunsomooza mu buweereza bwange wano tuba tukolaganye n'abaana nga bava mu poor communities naye nga beetaaga okuyamba ng'era bw'otabayamba tebakola ki tebasoma. Ekyokubiri twatandika mu mbeera ng'essomo teririna ssente, tewali foreign assistance, nga buli muntu ayagala okujja okusomesa wano ajja kuwummulirawo bw'olumulizi kwekwasizaawo amala adduke akole biki. Abantu abamu beegayirira okukola omulimu nga tebakola ki. Nino tekwaliko structure zagendaga zizimbwa buzimbwa ate nga zizimbwa naye nga teeseka embeera ya ssente ki ntono. N'ekirala essomero twalitandika nga tulowooza tulina ettaka ddene n'ettaka abantu bagenze balinyigiriza balitutte
era mu kuwummula kwange kuno okugenda kwange kuno erimu ku bisimo ebisinza okunyiga sandirabye nga essomero likola ki linyigirizibwa okutuuka ku ekyo naye nga ndaba ettaka lyaffe lisinga ly'essomero ligenze litwalibwa. Obusomesa buweereza bw'oba ozze mu buweereza olina okukkiriza nti bulinga kubuulira njiri ndirekiti okukkiriza omuntu omuyamba atayiko bwakola ki bwabeera kubanga ebiseera ebisomo abasomesa tutunuulira abantu abali obulungi betwagala okuba tukolagana nabo naye olina okukkiriza okufuna from all walks of life oyamba abantu mu mbeera zaabwe. Kunsiima olwakabaga kano kubanga si kyangu nnyo omuntu okumusiima ng'akyali mulamu. Ebiseera ebisinga nti omusiima akoze eki agenze ebiseera ebisinga nti omusiima akoze eki agenze bwamala okufa ne bamusiima naye bano bansiimye nga nkyali mulamu banjagadde okwagala ate mu biseera bino ebyemyaka gigenze zikendeeramu nange omubiri gwe gubadde gukoze eki gutandise okukendeera kuganga tufuna ekinkanga ne puresha eyimukirawo mangu nekola kiri nga abadde bakola ki. Edward Musoke, Assistant Education Secretary Mukono Diocese. Twagala okusiima emirimu gya mukulu Ssemwanga. Mwami Ssemwanga abadde kyakulabirako omusomero muno. Ye musajja gwe nalabye akoledde mu kifo ekimu nga deputy emyaka 36. Abantu abasinga obungi abadeputy abasinga bafuna balimaster pya babasalira enteega. Naye omukulu ono abadde musajja mwetowaze ng'asobodde okumanya ekifo kye nti ye deputy era okumanya ekifo kye kimuyambye okuwa abantu bonna ekitiibwa. One ng'awa bakulu banne abamuwereddwa okukola nabo. Ekyokubiri ng'awa n'abasomesa ekitiibwa. Ate ekyokusatu nga awuliziganya nnyo n'abayizi. Kyembadde mulabako osanga abaana mu kkubo nga baddayo. Tolisanga mwana alabika ajja mu kkubo. Abaana abalenzi tolibasanga nga bafundukudde ebikalu. Kumakya nga yamutuuma erinnya security controller abadde nga asobola okukuuma abaana. Kyo nekitusanyusizza ffe ng'ekkanisa waye tuwa abaana baffe mu ssomero tubateeka abaana baffe mu masomero. Twagala abaana nga bakuumiddwa bulungi nga nabakuwadde omwana mba njagala bwe yazzibwa abakola ki babaddayo. Wow. Thank you so much.